Mufunze nga tumaliriza. Tulaba oluyimba lwa Afrigo Band nga bw'oluwulira ku CD oba ku radio. Ne ku stage live performance oluyimba bw'oluwulira ebivuga byonna ne bw'obyegeneza byonna bwe biri. Ebivuga buno musitula bandi yammwe ne mugenda mu studio ne mwekubira mukola muti aba producer bakola batya kuba kyawukana mulimu abayimbi b'owulira nga bwatuuka ku live performance ate tebinyuma nga bwe binyuma ku gundi. Ekintu kino mukikola mutya? Kakati ffe tuli ba senior. Webale nnyo okumbuuza. Kiri very easy kuddamu. Ffe tuli baki ba senior. Entandika yaffe ndala nnyo. Owulidde? Ffe twasanga ekiyitibwa band. Kaŋŋambe owa bass, owa solo guitar, you can call it lead guitar. Bwe muyina rhythm, ensaakaanya. Nga bw'owulira nankasa. Wengalabe abaawo naye ate waba eyeringa rhythm oba amadinda gakuba melody. Kati ebyo ne tubireeta mu formation ya abiri ebizungu. Electrical, then drums. Drums edda baali bazikubanga tebazimayikinga. Kiri very funny. Fwe twatandikanga tulikodinga ne mic egi. Kati ngeeyo nga bagiteekaawo. Lead vocalist n'osemberako mu maaso. Ba backup baba babiri omu n'abeera eno n'omulala. Naye nga bali ku distance eno. Buno Sewanyana mwana w'ensene bwakuba. Babuyita bukongazi oba ttumba. Owulidde? Zibeera kweri mike. Ka technology oyo gwe twasanga yali wa mono nga tubeera ne inputs ku recorder. Inputs says biri left ne right. Era ne output left ne right. Inputs zinza okuba zaalinga biri. Then ne bakola ne ziba nya. Ne bongera ne ziba mukaaga. Bwe technology yagenda ayongerwamu. Kakati ffe bwe twatandikira nga tukozesa mics yes left emu eno yekola ku bayimbi, yekola ku percussion, yekola abayimbi lead vocalist leadinga akulembera yasemberako wano bana abamu backinga baba bana ababiri eno bwe batyo mpaka oba ku 10 naye nga mic egi ekwata ku ebyo. Kati guitar kati na wano owa percussion maracas ensasi baziyita maracas mu lulimi oba lwa Latini Latino naye nga maracas ze tuyita ensasi nga naye abeera wano. Owulidde? Count maya timing ke kati kana kati kola bata bakaita timing lwe lulimi lwako. Percussion yenna bambu bakuŋŋaaniraawo. Owulidde? Owakonga nkugambye abeeraawo. Naye kwene eriko omuyimbi bali owa bass, owa guitar, lead, oba solo, oba rhythm nga bali basatu. Ne badda wali mu kasonda ne mic yaabwe eki emu nga bonna yebikola ki. Kati ono sound engineer ayina obibalansinga. Kati naye okukola recording practice mwenna luyimba nga bwe lulina abeera. Owulidde? Ekyo bakikola nga muyina okuba perfect. Oluyimba ne luyoka luvayo nga luwooma. Nkugambye nga muyinza okuba taking 2-3. Muyinza okuba ennungi ne bwebeera nnungi etya muyina okuba take endala. Mulondeko esinze. Kubanga era wateekwa okubaawo. Kale wadde eno naye era eri mubambi gikubeeto. Okufuna comparison. Bwe mubano mugye ne mwongera neyo kumeka. Omuntu anzoga naye mumpe chance nkole. Bwe bityo. Naye mu game eyo gwe matobo oyinza okubanga gwe wasobezza nga tutandika. Ne mugenda kati oli neeraliikirira nti ki matobo yasobezzaawo. Agyokulaba ng'oyiseewo. Kati ye muggalangala ate naye n'akola ki? N'asobya. Ate ne muddayo gaga. Muba mumaliriza muti luyimba lutuuse ku endi. Oli n'atagala. Nga muyina ku luddamu. Abasajja ne batuula ng'era abascientist bataggwayo. Ne baba agana naye ekintu kino tukisalire ki? Amagezi.
kati ne bakola track nga buli omu abakuyiye kiri ekyokugamba nti basatu mugende wali naye buli omu kati akola ki. That means to have many tracks. Olidde recording and output. Okuyingira recording then output yayo zino okwenkana. Out and in. Ne bakola 12. Etugaye. Kati bwe mbanga temuli 12. Oyinza n'okuddamu track endala zibaawo kuba kati abannyo tuba 7 8 ne tusigazaawo nga 5 6. Kakati bwekiba si kyo kwazi bagambye ani Kabuye ayinza okugamba nti nze kanziremu addamu yekka tadira bano bonna nje kati asaba edi kati oyo nga tebamuha headset kati gwe bawa headset fababeera ku microphone batera kola playback eri kobene judge picking anyway no wajita naye nga katono kati kibakola obutale bamuto headset nga yekka yawulira nakuba ebintu bye kyomaze nti kisoke ekizana kati mukyasobola okulikodinga live yes kati atanti atuva twakola eri nga tusobola ffe tukuva dda tukola ki wakati music bagiba bivuga kimu bakano nateeka that is ng'okimanyi sikuga nti kukuba bukubi ng'okimanyi pati yongo ekiyombo kyo ng'okimanyi oli kati bwe tumala ne tuwuliriza kati time endala ya mixing ekola ebintu ebi mixing okutta oluyimba oba okulugjayo byebintu bimeka muyinza okuba mwakubye bulungi netanyuma era osanga ezo bigger studios etugenda UK America recording aba mulala ne mixing but why not toyinza genda ku nyanja kunaaba aye n'okomawo nga ate ebigere tobinaabye obononye eki ku nyanja kati recording ennyonyi ebyekumenyedde kati for recording very easy game kuffe ba senior kati wantu tekyetaaga nnyo na byuma birungi asitamubane gundi yamwe PC yamwe programu yamwe eyingiza bulungi efunya bulungi twina ba producer baffe omwali UK omulala America betuweereza kyebayita files tuteeka ku email ye files zonna oba kati ku channel yako byonna betwakoze nga biri raw kakati ye n'atandika game n'aleeta n'abalala abayimbi ne bakuba n'akuweereza n'oga what is nga gwere waweereza bwe babiteekako gati ajjako luli luyimba ki lwe mwali mu recording de mu Uganda mulogamba studio ya wano mu Uganda kati nga emmere esiridde amazzi g'ennyama mundeke mbere eno volume 8 volume 9 volume 9 volume 9 tuzikubira wano ne tuzifulumiza eri naye wano luli twalina mix talent era batuteeka waggulu nnyo ku volume 8 eyo yatutunda nakati kwe tukyalya akuddira mu luyimba ekituufu ye taluwoomya n'olwa Muzeeyi Moses Matovu bwendo kuddiramu ekyamazima mbeera nnimba kakati nnoggwe omuyimbi eyakatandika ng'olowooza nti oli wa kitalo olina okubeera ng'ogenda ofuntula buli omu olina okugenda ng'ovuma buli muntu olina okubeera ng'okimanya nti waliwo abakusooka mu industry eno abagikoleredde era abagirwaniridde okubeera nga naawe ogisisinkana osobola okunoga ate ku bibala byayo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.